Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one. Tetugenda kulawo nnyo. Olaba bulabi ntunula yange nomanya nti kano kalimu ku busungu. Kamanda 001 yatulagidde okubanja eddembe lya Dr. Kizza Besigye. Era yatulagidde fenna tubanje okutebwa kwa Dr. Kizza Besigye. Naye mpuliriza. Kagutema. Dr. Kizza Besigye singa afuna obuzibu ojja kutubuulira. Muna Uganda yina gyali ojja kumubuulira. Senge kyatuuka ku mbaka Muhammad Segirinyo omugenzi olunaku olwaleero kituuka ku Dr. Kizza Besigye ojja kutubuulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatulagidde n'atugamba buno obudde si bwa kupolitikinga. Si kyo wabula ndabyeyo abantu abalumba Umaru Kisekka olwaleero siri omu ku abo. Ate ngenda kuwa ensonga zange mpuliriza bulungi. Siri omu ku abo. Si defendinga bigambo bye yakozesezza, ngenda mu defendinga ng'omuntu. Era ngenda mugamba nti si ku supportinga bye wayogedde. Wabula ate sobola kuwaayo. Anno nedda nze ŋŋaanyi. Omanyi lwaki ŋŋaanyi? Ebbanga Ingrid tulinawe lyabadde alumbira omukulembeze waffe ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Libadde ddene gwayagala okunenya Umaru Kisekka olw'okubanga yayogedde ku Dr. Kizza Besigye. Ndagayo video ngononya Ingrid tulinawe ng'omunenya lwaki alumba NUP ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akali gwe eyayita omugezi ennyo mbuulira ebbanga Mubaraka Munyagwa lyamaze ng'alumba NUP n'okulengeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndagayo video y'emu ng'omunenya ku kikolwa kyakola. Oba mpaayo video ya Dr. Kizza Besigye emu ng'amunenya ng'amugamba Mubaraka Munyagwa tolumba freedom fighter. Oba mpaayo video emu ng'akyogerako generale ng'akivumirira. Mwe nze sikkaanya na nkola na approach ya Umaru Kisekka, naye ate sobola kubalabanga abamu kumwe mwegasse kuba NRM okumukakkanya. No, ffe tugenda kusigala ku mazima, tufiira ku mazima nga bawooliya. Nedda si supportinga bigambo bye yakozeseza ku Dr. Kizza Besigye. Naye ate tusobola kuŋŋamba nti obusungu bwe tebulina we buva. Ffenna tuli banyiivu, tulina obusungu bwaffe. We simply hold it down. Bantu mwe mutucocezza nnyo nammwe aba FDC nga tewali yadde abagambako. Kambuuze kibuuzo. Abaana ba National Unity Platform bamaze mu kifo kyekimu Dr. Kizza Besigye wali olunaku olwaleero emyaka ena. Si kyo? Mpaayo video nga twegayirira omuntu yenna okutubanjizaako ku baana abo. Era mpaayo video nga tulina omuntu gwe twakyuzinga ku lwaki tabanja baana abo. Jimpe kasita bamala okukwata Dr. Kizza Besigye, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu publicly mu bigambo bye yabanja okutebwa kwa Dr. Kizza Besigye. Ku pages za National Unity Platform n'abakulembeze baffe bonna babanja okutebwa kwa Dr. Kizza Besigye. Naye ekibadde ku Twitter obusajja nga bukakwenza ba Ingrid tulinawe ba Stella Nyanzi babadde bakakkanya omukulembeze waffe bano ba Spire Cartoon nga bamukakkanya nga bamunenye lwaki yesulideyo gwa Nagamba mu kubanja Dr. Kizza Besigye. Ffe tubabuuza abaana abo bamaze emyaka ena mu nkomyo, mpa peegi yo ng'ebabanja. Togenda kunsanga mu bantu beegasse ku kukakkanya Umaru Kisekka. Simuwagira mu bigambo byakola, siwagira approach ye. Naye njagala okukubuulira nze ngenda fiira ku mazima nga wooliya. Obwo obusungu bwe walabye ayogeza mmwe abeeyita ba elites mu FDC yemu ababuzimbye. Bino ebisajja Mubaraka Munyagwa ne bakifunye omuzindaalo okubanja eddembe lya Dr. Kizza Besigye. Obudde bwakyo obusinga obungi kibumala kirumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwonsange mu bantu nga ntudde wali katebe mbunange ndisikasinga Umaru Kisekka nga mukakkanya nga munenya. Sijja kumunenya. Sijja kumunenya. Olw'okubanga akutte ku ddaalingi wammwe. Kati obudde buno mupapala. Ffe ebbanga lyonna we tuze nga tumugamba nti comrade awo otambudde bubi. Oyo gw'okutwa obadde tolina mukwatako. Nga tetwalaba amaloboozi gammwe. Mwesaba obusajja obuwangalira ku X. Nga tetwalaba amaloboozi gammwe we yalumbira zaake. Nga tetwabalaba nga mukinenya. Mbuuza. We yalumbira bamuwanga kivumbi nga tetwabalaba nga mukikonda eminga. Kati amaze kwata ku wammwe. Ekibuuzo kiri nti mutuwe video nga Dr. Kizza Besigye agaana Mubaraka Munyagwa okulumba NUP n'omukulembeze waffe n'okumukakkanya n'okumulinyirira.
bune abakazi ba Ingrid nawe yakakola post emu ku mukulembeze wa fenge eri solid ngeri valid nga nungi Bastera Nyanzi bakakanyizo mukulembeze waffe always and always mutujje kakamanyiro sigenda kwegatta ku bantu bagenda kunenya umaru kiseko lunako olwaleero gwawulira ntu yagala okumunenya njagala ompeyo video emu ng'onenya bamubalaka munyago okulumba NUP mutuveeko nammwe nkuwa amateeka 2 oba amateeka 3 agafuga revolution. A comrade is always right. Kati waliwo bagenda okugamba nti a comrade is always right. Waliwo bagenda okugamba gundi yagogera wuliriza ebigambo bino agamateeka gali 3 babo wino yagogera Kenya. Nkuwa teeka eryokubiri. If you think the comrade is wrong, refer to rule number 1. Nkuwa teeka eryokusatu. If you think rule number 2 doesn't apply, refer to rule number 1. Gali amateeka 3. Agamateeka gakola ddi singa comrade abeera guddwako olutalo abantu abatali ba munju. Nkugambye singa comrade abeera guddwako olutalo ng'olutalo lwe luli wakati n'abatali ba munju, ffe tusooka kulwanira comrade. Kati gwawulira nti oli disappointed, yes ebeera zitogenda kuŋŋamba nti ngenda munenya nga tetwabawulirako nga muvuma Mubaraka Munyagwa nga mumunenya ebikola byakola okulumba National Unity Platform n'omukulembeze waffe. Never. Yes, ebigambo bye byayogedde, that's none of my business. That's none of my business. Nja kumukwata ettaayi another day, naye sigenda munenya nga waliwo n'aba NRM abamunenya kikafuuwe. Lwaki temwakatogattako nga tumunenya nga alumbye zaake? So kati mugamba mbutu begatteko simply because alumbye Dr. Kizza Besigye. Never. Never. So Kiseka yonna gy'oli si supporting nga nkola yonna bigambo byo. Naye wammanze njagala okugamba mubakunenya siriimu. Bwe baba nga tebaakunenya ng'oyogedde ku zaake, nga tebaakunenya ng'oyogedde ku bakulembeze baffe, ng'olumbye abantu abalala bonna. This time round sisobola kwegatta mbagenda kunenya. Ate kyakubiri sisobola kwegatta kuba NRM kunenya. Nze kasita nsezige ekintu kyonna nga kirimu wa NRM. Misinde nako wa NRM n'abagitembeeta bampulira batya nti Pius Facts negase ku bantu aba NRM mbunzi kakanya comrade. Nkuddiramu amateeka gali 3 agafuga revolution. Senga comrade abayina olutalo n'abatali mu kampu yaffe, the comrade is right. Olutalo senga lukola mu kampu yaffe awo tujja kumwesa katira n'abeeyebyo buno obuvubuka simanga Gabule simanga Lule simanga Gabule Bule nga tetwabalabanga mumunenya ku bintu ebirala, nga tetubalabye nga munenya kuba Ingrid nawe, nga tetubawulira nko nga munenya ba Dr. Stella Nyanzi nga balumba omukulembeze waffe. Mbukati obudde buno omupapala mwagala tubeegatteko tukakanye Kiseka sijja. Nalabye ne bangi bagamba Pius Facts mu kabokisi kikyogamba omusajja nga mumulesa ayine for now ayine ate ndi kusaidiye. Si defending nga bigambo byayogedde ngenda mu defending nga omuntu. Mbabuuze Stella Nyanzi wabadde nga kakanya omukulembeze waffe ka group ka FDC buno bukakwenza bubadde bukakanya omukulembeze waffe nga bumubanja abanje Dr. Kizza Besigye. Ffe mutulaga posti zaffe nga tubakako abanga tubasaba mutubanjize ku baana abamaze emyaka 4 munda. No way. Nze sibangako hypocrite. Ffe kyekitufuula ab'enjawulo wano ku internet. I'm not a hypocrite. Nti ngenda kukwata comrade muweeyo simply because ayogedde ku bantu bulijja abalumba omukulembeze, ng'ayogedde ku muntu ng'alina abantu bulijja abalumba omukulembeze, nga tetwawulira ddoboozi liva mu ba FDC abategeera amateeka nga mukakkanya bamunyaga okulumba omukulembeze waffe. No. Olutalo we lunaabeera wakati waffe, ffe Kiseka tujja mwekolera kutumusobola. Wabula we luba luli wakati we nammwe tetugenda wagira bigambo bye naye tugenda kumudda mu mugongo. Yes, are you disappointed? Beera. Naye nze nkugambye tugenda kubanja eddembe lya Dr. Kizza Besigye, naye mukimanye
buno obusungu bwe mulaba mu baana mwaba abusiga